President Museveni iranga isinti wa NRM ayisa bukubirira baminister bonna abakulembeze b'olukikulufuzi lwa NRM ku Senate bawandisa benkalakalira ekyankwanzi mu luziiko lw'okumala weeki namba bana abayisa okuba toki ku ngeri emirimu gya gavumenti gyegitambula mu lw'okufuna obujulizi obw'enjawulo obubbi mu bitongole bya gavumenti nga ndina ekitongole kisolooza omusolo ekya URA embeera y'obubbi ekutte wansi ne waggulu. President Mugogera kwayongedde okukatiriza tikaliiso lya gavumenti ekizuula nti ssente zigunukiriza mu trillioni 10 ezibibwa buli mwaka ekintu eky'obulabe eri eggwanga. It is now clear that corruption is a big problem in Uganda. The IGG estimates that the country loses Uganda shillings 9.7 trillion per year. Therefore, corruption should be crushed and will be crushed. Ategeeza nti okumanya obulya kubulinnya enkandago n'emirimu gya gavumenti gy'otundibwa era n'amenyamenya batavunaanyizibwa ku kutangira okubba ssente za gavumenti wabula tebafaayo. These are the permanent secretary in a ministry, a chief administrative officer in a district, a town clerk in a city or municipality, a Gombora chief in a sub-county, and the clerk of parliament in parliament. Bw'atalagidde poliisi okusikira mu kukwata buli yanukulwayo okwenyigira mu bubbi. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.